Inside Story Uganda. Real source of political updates. Yekiza ndina mu studio twatudde sebo nsaba okwandiza era ne nkusaba obuuze ku bannaffe abatuwuliriza bonna nkumanya omulimu gw'okola nange gwe nali badde nkukola wala naye nasigala mu mawulire gwe n'ogenda n'oweereza mu EDCL babuuzeeko abantu baffe abatulaba ku Bukedde TV mwasuze mutya bassebo ne bannyabo amanya erinnya lyange bannyanjudde nze Jonah Nikiza nga ndi mwogezi wa Uganda Electricity Distribution Company Limited company ya government ya Uganda bitundu 10 temuli migabo gya muntu mulala abasingayo emigabo bali babiri Minister wa Finance Honorable Matia Kasaija Akiki yes ate wokubiri ye Honorable Dr. Kanoni Ruth Nankabirwa Sentamu Seguja atenga bakiikirira government si ba shareholder lwakuba nti bantu buntu naye office ze batuddemu ebbiri ezo mu kubagawo ebitongole bino ebyasikira ekitongole kyaffe ekikadde kya UEB mu mateeka be balina okubeera abasingayo emigabo mu bitongole bino atulaba UEDCL yatandika mwaka gwa 2001 twatandika nga gavumenti emaze okujjawo ekitongole kya UEB nekola ebitongole bisatu ekyamabibiro kye tuyita UEGCL ekitwala amasanyalazi gonna g'eggwanga oba gye wandiise essololezo ly'amasanyalazi ly'eggwanga ekya UETCL ne tubeera n'ekyokusatu nga nakyo kyatondebwawo kyo ng'omulimu gwakyo gwa kubunyisa amasanyalazi nagatunda kyekya UEDCL ekyo kyenjogerera kakati ebitongole bino bisatu buli kimu kiyina obuvunaanyizibwa bwakyo mu tteeka nga obuvunaanyizibwa buno bwabagibwawo etteeka eryo 1999 nga lyakyusibwamu mu mwaka gwa 2022 era tunajjukira nti bakolamu enkyukakyuka mu tteeka eryo ery'amasanyalazi naye okuviira ddala amabega eyo ebitongole bino ebisatu Munnayuganda twagala omunnyonnyola nti ku bitongole ebyo bibiri kubanga gavumenti yalina obwetaavu yali eyagala okuwonya mu ttabi eribunyisa amasanyalazi ne mu ttabi erisunda amasanyalazi kati ne tuggulirawo bamusigansimbi ku ludda olwa generation ne tuggulirawo ekitongole bakiyitanga Escom Holding South Africa nakyo kyasayininga endagaano ne gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole ekyamabibiro ekya UEGCL okumala emyaka 20 endagaano eyo yaggwayo mwaka oguwedde omwezi ogwokuna olunaku olusooka era teyali fulzide abo baasiba ne baddayo ewaabwe South Africa era ekitongole kya gavumenti ekya generation UEGCL kati kyekiddukanya amabibiro ag'Ekira Nalubaale Isimba ne Karuma amabibiro ago gonna nga bwe ngogerako ana tegalemanga ko n'olunaku n'olumu okuteeka amasanyalazi ku kitwandiise essololezo ekkunganyirizo ly'eggwanga lyonna oba gye twandise transmission grid kubanga bannayuganda be bagiddukanya so kino nva wansi nga nkuwa obugumu nti kino kyonna gavumenti ekikola kubanga erina obukakafu nti esobola okukituukiriza nga bwekibaze ku ludda olwaffe olwa distribution twasayininga endagaano n'ekitongole kya Umeme endagaano eyo yali ya myaka 2 twagisayininga mwaka gwa 2005 kinajjukira nti twatondebwawo mu mwaka gwa 2001 naye ne tuddukanya oba ne tutambuza obuweereza obw'amasanyalazi okuva 2001 okutuuka mu mwaka gwa 2005 ngaawo gavumenti enoonya omuntu gwesobola okukola enkolagana y'ebyobusuubuzi naye ajje aleete ssente enzungu mu matabi gano ag'amasanyalazi kubanga bwe bwali obwetaavu mu myaka egyo ate nga n'abaali bawola ssente mwami Seruga mu myaka egyo nga tebalina bukakafu nti singa baba bawoze gavumenti nti bajja kujjayo ssente zaabwe era kinajjukira mu myaka gy'e2000 egyo okuva 1999 amawanga mangi nnyo ku lukalu lwa Afirika gaggulawo obutale kyetwandiise privatization so naffe tetwasigala amabega kubanga naffe twalina obwetaavu ate nga twetaaga okupatanalinga n'abantu ab'enjawulo okuva ebweru so twasayininga endagaano ne Umeme nga ya myaka 20 ndi wano ku TV okugamba nti endagaano eyo yaggwayo ennaku 28 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 endagaano yammwe ne Umeme yaffe bannayuganda ne Umeme neggwa yaggwayo kakati omwezi guno gwe tulimu gwe tuyita transition window oba kadinisa ketukozesa okuteekateeka ketulimu okulaba nga
tumaliriza ebintu ebimu kwebyo bye twatandika emyaka 2 mabega nga gavumenti emaze okukolawo okusalawo okwo nti tegenda kuzza ndagaano ya omeme obujja. So tuli mu keeterekero kulaba nti munnayuganda obuweereza obw'amasanyalaze bulina kweyongera okukunyumira ggwe ate olina bweyongera obweyagaliramu kubanga bingi bye tuze tukola mabega eyo naye bino byonna mwami Seruga n'abatulaba biri mu nteekateeka ya gavumenti ennene gye wandiise oba enteekateeka ey'omulembe ogwokubiri wansi w'obuweereza bw'amasanyalaze mu luzungu kye twandiise nga second generation sector reforms. Waliwo reforms ziri ezasooka zenjogeddeko ezajjawo ekitongole kiri ekyaffe ekinene ekya UEB ne kitondawo amatabi 3 naye nga tetunabatuuka mu myaka gy'ol1999 era no mu biseera by'abakoloni waliwo reforms ez'amasanyalaze era mu mwaka 1947 mwami Seruga wali tonabazaalibwa gavumenti yayisa etteeka lyewandiise UEB ordinance oba etteeka eritondawo ekitongole kya UEB era mu mwaka 1949 waliwo omusajja alina erinnya ng'eriyo mwami Kalole Charles Sir yali engineer Sir Engineer Charles Westlake ye yatandikawo ekitongole kya UEB ekyo naye ng'ekigendererwa kwebyo bye baalina kwe kutandikawo ebbibiro ery'eggwanga ekkulu abakoloni basobole okufuna amasanyalaze era mu mwaka gwa 1949 UEB yatondebwawo naye nga kwebyo ebimu papasi yatondezebwawo UEB kwe kutandika ebbibiri ly'amasanyalaze saako n'okubunyisa amasanyalaze kati ezo zo reforms ebiseera ebisinga ne tuba tuwogera tuzeerabira tetutera zijulizaako naye nga nazo zaaliwokko of course mu mwaka 1959 56 nabiddemu 59 gavumenti neggulawo ebbibiro ne tutandika kiwandiise Owen Falls Dam mukama waffe president yazza obujja n'aliyita Nalubaale naye nga lyalinga Owen Falls Dam mu biseera so oyo ne historia agezako okulaga nti Uganda gyevuddeeyo wala okuva mu myaka gya 1947 tuzze tusisinkana enkyukakyuka mu buweereza buno bw'amasanyalaze okutuuka leero wetutuuse ate enkyukakyuka si za bubi wabula za kugezaako kusembeza buweereza erigwe munnansi ayota amasanyalaze. Nkwebaza nnyo nnyini ddala muganda wange mukulu Kiiza Jonan bw'ogenze emabega tuwa byafaayo ebyo kuba amasanyalaze gana ebyafaayo bingi n'engeri gajja mu Uganda engeri gye gaasabibwamu ne gatandika okukozesebwa n'okubeera engeri gye galimu kaakati amateeka mangi agatambudde ne palamenti balina amateeka mangi ne wiiki eno yokka mu kwewola ssente tujja byogerako mu maaso awo obuwumbi 7 tugenda okola buyout okusasula umeme etuviire egende. Nina message efunye ekibuuzo nange mbadde nkiyina naye nfunye ono akibuuzizza Kato Michael Weekawaala akubuuza nti abiwudde byonna ki ekiddako oluvannyuma lwa umeme okuvaawo ki ekiddako kitwalikira ki ekiddako omuntu ayota amasanyalaze kyayina okumanya ekigenda okubaawo nga umeme emaze okugalirawo ddala nga n'omwezi guno guwedde kugwa kugenda ku mwezi 3 wegenda saawa 6 gw'ekiro kiba kiwedde ekinaddako nga saawa 6 gw'ekiro nga 3 wetwatandikirawo nga abakulu tebana bakujja ba kakati abatulaba omwaka oguwedde naku 3 omwezi ogwo 12 ekitongole ekirabirira amasanyalaze mu ggwanga muno ekya ERA kyakwasa UEDCL license 2 ey'okubunyisa n'okutunda amasanyalaze mu ggwanga naddala mu bitundu umeme webadde ekolera. Sekita eno ey'amasanyalaze erabirirwa ekitongole nga kyetongodde nga kya gavumenti ekya ERA ate sekita eri regulated nnyo nti buli kikolebwamu kimanyibwa ate kirondoolwa teri kikolebwa mu masanyalaze nga tekirondoddwa. Eyo ensonga emu gye nsobola okuwa omukulu oyo etandikirwako nti tetwetaaya fekka nti twetwala ne twekomyawo nedda waliwo abatulabirira ate nga buvunaanyizibwa bwabwe mu tteeka we buli okutulabirira n'okutuweereza zi license. Ekyokubiri UEDCL bwe yasayininga endagaano ne umeme mu mwaka gwa 2005 yo teyavaawo twalina ebitundu umeme bye yagaana okutwala kubanga byali tebivaamu nsimbi nga temwali bakasitoma nga musiga nsimbi ebitundu ebyo ne baba bataddemu ssente ze tezijja kukomawo kati ebitundu ebyo byasigala nga biri mu mikono gya gavumenti nga birabirwa UEDCL. Ebitundu ebyo byali 3 ze twandise off-grid stations twalina ekitundu Moyo, Ajumani ne Moroto. Amasanyalaze mwami Seruga bayokyanga moche bannayuganda twerabira nnyo mangu twagokyanga mu mafuta ng'ate amakubo mabi
olina ogavuga ogajje Kampala ogatwala Moroto masanyalaze ogaba gavuddeko leero Saturday balidamu okwaka wiki eddako kubanga balina okuvuga olugendo olwo batwale amafuta mu generator bakola amasanyalaze naye mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ng'eyita mu kitongole kya REA gavumenti yazza mu ministry yaffe y'ebigaga by'omu ttaka yatandika okubunyisa layini z'amasanyalaze ebitundu ebyali tebiina amasanyalaze mu myaka egyo gy'e2013-12 byonna ne biyungibwa ku gridi y'eggwanga oba gye twandiyise essololezo ly'eggwanga ery'amasanyalaze kati ebitundu ebyo byali wansi wa edison ne byeyongerera ddala okukula bakasitoma ne beeyongera mwami Sserugwa tatandika na bakasitoma ndowooza baalinga 1,000 kati tuli mu bakasitoma 25,000 aboota amasanyalaze naye ate si mu bibuga wano twogera ku byalo ewaffe gye tuva tetwogera mu bibuga bumeme mweri twogera ku bitundu ebyenjawulo nze ndowooza oba oyagala kufuna ekibalo ekituufu ekikulaga nti eggwanga likuze ndowooza tutunulire ku masanyalaze gokka gajja kulaga ekyo kimu ekyokubiri tuzze tulina ebitongole ebirala ebyabannakyewa mu ttabi lino ery'okubunyisa amasanyalaze gavumenti byezeetwala nga yita mu UEDC twakatwala ebitongole 5 lwakuba leero nzize wano njogera ku meme munene asingayo naye waliwo bemmiza abalala 5 ababaddewo mwaka 2017 twatwala ekitongole bakiyitanga Fadisouth Engineering Services Limited kyali kibunyisa amasanyalaze mu bitundu bya Nkole eyo yonna okutuukira ddala Bunyole waffe gyenva twalina ekitongole ekirala kye bayitanga BEX Bundibujo Energy Cooperative Society Limited ekyo kyali kibunyisa amasanyalaze mu bitundu by'e Bundibujo Ntoroko ne Kabarole eyo ku side ya DRC side ya border ya Uganda ne DRC ekyo twakitwala 2021 mu COVID ne tutwala ekitongole ekirala Padera Beam Parkmix Padera Beam Multipurpose Energy Cooperative Society Limited ekyo kyali kibunyisa mu district 13 okuva ekitigumu okutuukira ddala Kabongo gye mutya eyo ffenna sifa abaliyo eyo gavumenti yebunyisa y'amasanyalaze omwaka oguwedde 2024 twatwala ebitongole 2 Kurex Kyegegwa Rural Energy Cooperative Limited yali ebitundu by'Ettoro ne mu bitundu by'omu Buganda Luweero Buyukwe Kasana Kayunga eyo nayo yabadde Kurex eno eno tugitwala nekomawo eri gavumenti ne tutwala ekitongole ekirala ekya Kiiru ebadde eri waggulu bitundu by'e Kasese Shema Bubweju Lukunjiri Mitoma n'ebitundu ebirala ebyetoolodde Ankole region kakati Munnayuganda njagala ogume nti kino kyolaba ku bumeme tekitandise leero tuzze tukikola emyaka 10 egiyise mabega tuzze ebitongole bino nga tubiza mu gavumenti okulaba nti obuweereza n'ensaasanya ya gavumenti yeyongera okukola ki okufuna obuyonjo oba gye twandiyise hygiene naye nakyo kirina engeri gye kinywisizaamu mu nteekateeka ey'omuggundo y'eggwanga gye twandiyise rationalization okukendeeza ensaasanya ya gavumenti n'emirimu egifaanaganya oba egyefaananyiriza ate n'ekirala n'obuweereza nga buno obw'amasanyalaze obusinga kyova olaba mu bitongole 3 byenjogeddeko UETC eri yasigala mu mikono gya gavumenti ng'egiddukanya ate sikiwa nti owulirayo obuzibu kati generation nayo gavumenti egyeddiza 100 ku 100 era kyekimu kyekola ku distribution okulaba nga obuweereza bukola ki budde eri gavumenti ebimu ebisinga okweraliikiriza Munnayuganda nti lwakuba ffe tetubadde mu bibuga muno ewammwe we mukolera tubadde eri mu byalo ewabaseruga mu byalo eyo wansi ekambuuze mubadde musaasaanya amasanyalaze emyaka gino gyonna 20 nga ne bumeme bwe saasaanya amasanyalaze kituufu nga bwe gaaka tumanya gye gaavudde temutegeera mmwe mwabali mufumbire bamutegeera so kino kikuwa ekifaananyi nti obuvunanyizibwa tetuggwamu bugwe mwami Sseruga obuvunanyizibwa tubadde tubukola emyaka gino gyonna ate gye tubadde tubukolera njagala okukakasa nti wazibu nnyo n'okusinga wano mu kibuga ewamu kubanga bifenensi wano mu kibuga tebiriiwo naye eri mu byalo gye tukolera gyebiri ebibira ebiyitamu layini z'amasanyalaze eno mu Kampala temuli bibira Mbarara temuli bibira Jinja temuli bibira layini zitambula bulungi nga n'oluusi n'amasanyalaze tegavaako nakuvaako mu bibuga so obugumu bwensobola okuwa nti bwe tuba tubadde tusobodde okuyiriba mu bitundu biri ebikalubo woyina geographical terrain nga city friendly kisoro eyo wansi amasanyalaze Munnayuganda n'asigala ng'agoota newakubadde waliwo ebisoomooza bingi naye ne tuyimirira nga gavumenti ne tukola obuweereza obwo okumala gino emyaka nze ndowooza eyo nsonga yandibadde esooka okuweereza mukwano gwaffe atubuuza ekibuuzo ekyokubiri ebintu byonna umeme byekozesa byaffe okuva ku mataka emmotoka ebyuma ebitambulizibwako obuweereza bibyuma bikalimagezi
n'ebyapa nga bw'ogiwandiise inventory yonna etambulizibwako obuweereza byonna bituula ku balance sheet ya UDCL oba kyewandiise ebitabo by'ebyensimbi ebya UDCL kubanga ffe bannannyini nti buli motoka yonna gy'olaba eya green eya umeme kaadi yaayo tebagirina eri waffe kubanga ffe bannannyini ffe bannyini byo ate bino ebintu mwami Seruga bisasuddwa sente z'omuwi w'omusolo already baabigula nga bayita mu sente z'omuwi w'omusolo ayota amasannyalaze ekitegeeza ebyo ebintu byonna ebibadde bituyambako mu okubaweereza obulungi mu kibuga wano Kampala bigenda kusigala ebizimbe byaffe so tebigenda tambula kubanga landi title nazo tuzirina ewaffe so ojja kusigala ng'otujja mu kitundu w'obadde ojjira obuweereza w'obadde obujja bbanda era ojja kusigala ng'okola ki obujja bbanda so eyo nsonga nayo nkulu ensonga esinga okuba ey'omugaso ennyo be bakozi abakozi omwaka kakomya kuba kikulu nnyo ky'abakozi kyotandise okwogerako tuli ku continuation okwongera mu maaso emirimu gya umeme gyebadde ekola era nkyalina omukisa nga nguyite mukisa nti gwe nnina ye mwogezi wa UEDCL kyatunyonyola abaweereza message mwebale nnyo muweereza message mu bungi buli alina kyabuuza ku masannyalaze enkyukakyuka egenda okuba ngenda kusomeza 3 ku ssaawa 6 gw'ekiro weereza message gyo ku ssimu yange 0772 15 7 abantu tetweteeseteese bulungi omwezi ogwa January mwaka guno ndowooza zaali nnaku 5 twayise ekirango eky'okuyingiza abakozi naye nga consideration yaffe yali ku bakozi ba umeme okusooka so mwe twasooka okujja abakozi betuyingiza mu gavumenti mwami Seruga n'abatulaba kino tetukikoze ku umeme yokka naye ku bitongole byonna ebitaano bye tututte ensonga esooka eyo gye tutembeye tesooka yakuwa mukisa abakozi ababeera mu bitongole ebyo tuba tututte so abakozi twatandika okuba recruitinga nga nnaku 5 era wenzijidde ku mpewo nga seti esooka ey'abakozi ng'ogyeko bano abafikira tumaze okubayingiza ate nga bonna tubaweereza ebbaluwa teryaganya okujja mu gavumenti bonna bakkiriza okujja ewaffe ekyokubiri ne offers zetubawadde oba ebbaluwa zetubawadde ezibawa emirimu ziriko omuwendo bulungi okugenda obayamba okusigala nga baweereza munnayuganda nga bamuweereza bulungi ensonga y'abakozi tugimanyi nti nkulu nnyo ate tetwagadde kuleeta abakozi bapya nga ababadde tebamanyidde okukolera mu bitundu mwebadde ekolera ki mwebadde ekolera so ekyo twakiteekawo ng'ensonga enkulu naye ng'ate tuva eri mabega ku bitongole bye tuzze tutwala ekyandiisa obuweereza customer service experience tugenda kusigala nga tubaweerezanga mu mbeera y'emu nga umeme webadde eweereza essimu ezitali za kusasulira zemulooperako ensonga zammwe zijja sigalawo tugenda kwongerawo bwongezi endala ekyokubiri service points oba ebitundu mwe tujja obuweereza byonna nga bwe mbagambye byonna bya gavumenti ebizimbe ebisinga umeme mwebadde etambuliza obuweereza ffe twabiwa mwaka gwa 2005 so bikomawo ofisi ezo ku lunaku olusooka lumu apuli tejja kubafuuluzire zijja kuba nzigule tujja sigala nga tukola ate nga n'abakozi mujja basangamu kubanga tumaze okubawa ebbaluwa kyekiri kye twatandikirako okulaba nga obuweereza tebutaataganyiziddwa okuva olunaku olusooka ku kyebyobuweereza bino zetwandise systems ezitambulizibwako ebyobuweereza oguze tokeni y'amasannyalazi oyagala gagula ebyo byonna mwami Seruga twamala ddo biteekateeka tebigenda kukyuka ekyokubiri UDCL era sitiira ebaddewo ng'obuweereza bwayo ebuyisa ku mitimbagano so tewali kipya kigenda kubaawo ekigenda okubaawo ku lunaku olusooka nti umeme egenda kuvaawo ku kibanja ekyo ekya mobile money osangawo UDCL yokka era wonna wonaaba oli ojja kugula amasannyalaze nga bwobadde ogagula ate n'abagaguze mulina abantu abagula amasannyalaze ne gasigalawo nga mangi abamu babalimba eyo mu gurupu nti kakati gavumenti yejja unit zigenda kufa nedda unit zo wazisasulira zijja sigalawo nga zikuweereza okutuuka wotuuka ku zero okuba ku unit esembayo ku point esembayo amasannyalaze gajja sigala nga gago teri kufiirizibwa ensonga still ebobbya bannayuganda omutwe nti UEDCL kitongole kya gavumenti sente munaazijjawa umeme abadde musigansimbi ye ng'asobola okwewola naye mwami Seruga n'abatulaba abantu beerabira nti ne umeme ne sente zebadde yeewola ebweru abadde ajja ewaffe okufuna obwema tubadde tumuweereza security nti kakati genda weewole okomewo gy'osige wano kati bwe tuba nga tubadde tukikolera oli ffe tetusobola kyekolera mu mazima ga Katonda olwedde wakirabye ne mu paalamenti eyajjo nti paalamenti yatudde neeyisa essente zetugenda okusasula umeme naye ng'ezo sente nazo zivuddeko tujja zoogerako olulala naye waliwo sente zino zetusiga mu gundi mu ttabi ery'amasannyalaze ezitambulizibwako obuweereza mu bibalo bye tulina umeme ebadde esiga wano sente za $3 miliyoni 3 omwaka gavumenti ya Uganda
emaze okufuna ssente ng'eyita mu bannaffe bano honorable bali mwezo era tumwebaze mwebale kuyisa loans bayisizza loan ya miliyoni 5 already ekyo kyawedde ssente tujja kuzifuna nga zakuzza bujja ebiweerezebwako amasanyalaze kakati already ekitongole ekitulabirira ekya ERA kyali kyakkiriza ssente zijje mu UDCA miliyoni 3.7 eza dola okuva mwaka ogwaggwa ssente ezo weeziri in other words kyengezako okugumya muna Uganda nti ekintu kino gavumenti yakyeteekateekera si gamba nti eguddemu kigwe so issues za financing njagala tulemeze eraliikirira nti ssente ekitongole kijja kuba nazo ate nekirala enkola gye wandiise entambuzibwa y'emirimu mu bitongole bino eyawukanamuko ne kyetwandiise mainstream government nti zino agency ssente zino zetukuŋŋaanya okuva mu musolo gw'amasannyalaze gwe mugula ate tezigenda mu kitabu ky'eggwanga zisigalamu nga zeetoolera mu bitongole bino nga tuwabulwa bakama baffe minisita wa energy ne minisita wa finance saako n'atulabirira kalabalaba waffe wa ERA okulaba nga ssente tezikozesebwa bubi mu ngeri emu oba endala ekirala singa mwami Sseruga wabaddewo obuzibu bwonna obw'okweraliikirira omuntu eyandisoose okukuba enduulu ye regulator waffe atutwala era kino njagala munauganda okitegeere regulatory authority tannaba kukuba nduulu temumuyambako kukuba nduulu kubanga obuvunaanyizibwa bwe bwakutulabirira kulaba nga kyetukola kyetulina okukola eyo nsonga nkulu ffenna nga bwe tuli mu buweereza bw'amasannyalaze okuviira ddala mu mabibiro mu abagatambuza agawagula ba transmission naffe abagabunyisa tulina target ze batuweereza buli mwaka kati nga guno omwaka gwe tugenda otandika ogwaffe nga bumeme maze okgenda batuweereza targets oba bye tulina okutuukiriza okubaawo kw'amasannyalaze kuteeka kuba 9.5 okusolooza ssente zetutunze mu masannyalaze biteeka kuba 10% tetulina kufiirizibwa kubanga bwe tufiirizibwa ssente ezo nga tezivuddeemu fe abakosebwa ng'ekitongole tetujja tuukiriza bye twasaba okukola mugundi mu pulaani zaffe zetwakola neki zetwaweereza ERA okuappruvinga ebintu nga okusasula bills abatuweereza obuweereza obulala obwenjawulo obuyimirizawo ekitongole enayo tulinayo targets ensonga enkulu ennyo esinga okubobbya muna Uganda kwe kufuna mita y'amasannyalaze nayo tulina target mu targets mukama waffe ERA ze yatuwa nti tulina okuconnectinga bakasitoma emitwale 30 omwaka kati bwe tutandika apuli olusooka tulina okukoona apuli w'omwaka ogujja nga emitwale 3 gy'abakasitoma gimaze okukola ki okuyingira singa tuba tetukikoze kirina engeri gye kikosaamu ebyenfuna ebyaffe so tetugenda kwebaka kubanga targets zino zituli ku mutwe ate tulina okulaba nga tuzituukiriza so munauganda twagala okugumya nti gavumenti ekyaliwo ate yebadde erabirira umeme ate ebitongole bibadde birabirira umeme ate tebivuddeewo kati abakasaba amasannyalaze abasaba nebatafuna amasannyalaze kakati abasaba amasannyalaze njagala mutusaasire kubanga mwami Sseruga gavumenti yakola okusalawo obutazza ndagaano ya umeme obujja mwaka gwa 2022 umeme yakomezebwawo okusiga ssente mu ttabi lino ery'amasannyalaze lwaki twali twagala atandika okujja mu ssente ze z'abadde ateekamu so nga tetwagala kuleetawo buvuyo mu kukola reconciliations ezisembayo so saawa zino kyova olaba nti ettabi lino eribunyisa amasannyalaze mulimu ennyonta y'amaanyi amasannyalaze gavaavaako gakola gatya tegali stable bulungi obulumi obwe buli ekyo kikulaga ennyonta eriwo ate n'obwetaavu obwa ssente zino zenjogeddeko miliyoni 5 lwaki tulina ozisiga wano mangu kati abasaba amasannyalaze nabo investment ya mulundi mulala naye minisita wa energy yatuweereza meters ndowooza mitwalo nga 20 zajja mwaka oguwedde nga zino zo zakwasaganya gwe omuntu wa bulijjo yasaba amasannyalaze ng'ogasabidde wansi wa umeme oleme kufiirizibwa era olunaku lunakonera lunaku lumu apuli ffe tujja kwambala ovulo zaffe tutandika omulimu ogw'okunoonya abo basaba amasannyalaze omu ku omu tujja batuukako naye ekyenjawulo ekiri mu gavumenti ekitabadde mu bitongole ebirala ffe tugoberera omutendera gw'omuntu gwe yasabiramu amasannyalaze mwami Sseruga wawe wasaba omwezi ogwokutaano nga waliwo yasaba mu January nga tetuna kutuukako mwami Sseruga tusooka oli owa January yasooka ekyokubiri ffe ewaffe omusajja w'omumakati taliiyo middleman ewaffe taliiyo abatulaba nti bw'oba olina kyoyagala okukola oba buweereza bwonna oba okuloopa oyita ku ssimu yo kusasula amasannyalaze ku ssimu yo tokenejja ku ssimu yo kugasaba gayingiza kasita oba omaze wayalinga entuufu
ofunye empapula ezikwogerako obikolera ne ku mutimbagano n'obiteekayo ng'oyita ku kibanja kyaffe kwegamba muyise mu bintu ebizibu bye twali nabyo ebyo mubadde nabyo tumanyi obulumi obuli mu bibuga byaffe wano so twagala okuggiramu ddala omusajja omu makati asigaze obuvunaanyizibwa obulala okukola wayaring naye si kubasabira masanyalazi kubanga bannayuganda basinga obungi bafiirizibwa ssente kankuyambeko era kasita owulira omuntu akugamba nti kankwanguyize amasanyalazi ogafune mu UDC ng'omayo mufere oba kankuwe ssente mpayo akasente tukuconnectinge mangu nedda ssebo ku simu yo ate ne bwoba osasudde resiiti ejja ku simu yo kwegayire tosangula mikwano gyaffe ebintu tugezaako okulaba nti tuteekamu tekinologiya mu buweereza busobole okunyumira naddala mu bibuga byaffe wano wasinga okuba obulumi kyetugezaako okukiwalinga ewaffe mu byalo gye tubadde tebakaaba teri buzibu mikwano gyaffe batulaba mu programu eno tukwatako nnyo kyobalaba nyina messages nyingi nnyo simanyi bagenda zikola nja zisoma nja kuzisoma ate mukama waffe injinia bali mwezo we bali kujja wano mu programu etali ya byabufuzi nnyo wadde bibeeramu buli wa byabufuzi oli injinia oli mukiise w'abantu ogenda kwesimbawo oba load mayor bw'ekibuga Kampala okyusa enteekateeka eyo byoliko byonna naffe abantu babulijjo bitukwatako nsaba otubuuzeeko abatulaba era mpuliriza ne musanyufu nnyo ate okubya nti nayitiddwa n'omukugu okutembeeta ensonga z'amasanyalaze mu Uganda era njagala okwebaza Katonda nti omuleesa annyonnyole njagala omuwe time annyonnyole bannayuganda ddala engeri gye bagenda okukikolamu ate naffe tubeeko n'ebyo tumubuuza kubanga tubimubuuza ku bannayuganda okwaniriza nnyo era katulakikola ne memba wa parliament amaze okutuuka mu Tebi agenda kujja twegattako obudde bwonna naye namba tutegattako kanzireyo ewa muganda kiza ebibuuzo bye tulina ku simu kuno ebyakatuuka wano bingi njaga tubiddemu mu bufunze okusobola okuddamu abantu abangi ono agambe atulamusizza nnyo twebale n'okuweereza abadde abuuza bassebo amasanyalaze kigenda kubatwalira bbanga ki okwaka omuntu ogafuna negaaka mu bufunze kakati tulina kyetwandiise quality of service standards ekitongole kitulabira kituwa obudde obutasukka nnaku 5 ng'omuntu amaze okufuna ebyo byonna emitendera nga amaze ogiyitamu egikukkiriza okuyingiza amasanyalaze mu nju nga nyumba yo omaze ogiwayalinga ng'eyise wayalingi ofunye certificate omaze okusasula ffe ewaffe mwami Seruga tusasula $3 ku masanyalaze aga gavumenti $3 egya Uganda naye nga ate najjo ogiteeka ku ssimu yo omala okukola ekyo awo oba olina okulindako ennaku 5 naye ebiseera ebisinga oluusi tuba n'omujjuzo ennaku 5 ezo oluusi zitulema kati jjukira tugenda twala abantu ababadde tebayungiddwa ku mukutu gw'eggwanga okuva mu bumemi kati ne bwoba ogasabye ku lunaku olusooka Apuli principle eriyo eya first come first serve eyinza okututawaanyamu kubanga tulina okusooka okudiiringa na bano abakadde fayiro zetusanzeewo naye nga mu bimpipi tunaa tumaze okunomalizinga nga zonna bali abaasaba amasanyalaze tumaze okugabawa nga tumaze okubakonectinga tekisukka nnaku 5 Muhammad asinzidde Busia agambye nti babalagira awo bakolera bakozese sola nabo banabeera mikono gyammwe ekyokubiri bwebanga umeme ebadde yeewola nga bwe yeewola gavumenti egiwa ssente ate lwaki esaba ogisasulira kati ensonga eyo abatulaba ensonga eyo erina engeri gyevugiddwamu ku sipiidi etali ya bulijjo naye nga ebiseera ebisinga ensonga eno abantu bagikutte bubi ssente mukama wange honorable bali mwezo zeyayisizza ennaku nga 2 mabega ssente ezo si zakusasula umeme kugenda nedda ssebo ekyaliwo nti umeme bwe twamuleeta wano mu 2.5 twamuleeta wano kusiga ssente mu ttabiri n'eryamasanyalaze nga investor kankiganda waze kakati ssente ezo zonna zeyateeka wano myaka gino 2 zonna abadde tazijjaamu mulundi gumu kubanga jjukira sekita y'amasanyalaze erina okuba nga esigala ng'ekola ki ng'etambula bulungi kati waliwo okuwabulwawo mu makkati nti ebitundu 20 bye twasayininga mu ndagaano yaffe ne umeme gewandiisenga amagoba buli ssente gyasiga wano ssente ezo zonna tazijjaamu mulundi gumu mubeerawo ezifikira tusobole okusigaza nga ebisale by'amasanyalaze biri stable nga tebiwaawadde nnyo ate ekyo gavumenti yakikola okulaba nga munnayuganda omusolo gw'amasanyalaze tegukukuba nnyo kuyingira
so sente ezo zizze zakyumulatinga ebbanga lino emyaka 2 zezo kali saababalirizi wa gavumenti zagezaako okwekenneenya tuzikwate mulundi gumu nga bwe ziri nga tumaze okuverifyinga nti zentuufu umeme bagisasule koleki egende so tetubasasula kugenda bugenzi nedda oba tetubasasula nti lwakuba babadde bajja mu ssente ewaffe ate tubongera ndala zakwejalabya nedda si kituufu so ensonga eri kubya byanfuna nti twamuyita wano asige so nga bwe yasiga buvunaanyizibwa waffe nga gavumenti okumusasula ekyo kyonna ekinaaba kikoze eki nga takijjeemu naye nga yakiteekamu ebintu ebimu ebyamasanyalaze birabibwako nti bwakugamba nti nagula transformer nenjiteeka ku Centenary Park amazima ga Katonda ebeerawo bwakugamba nti nyongeddeyo layini za kilomita bweziti oba osobola okuziraba n'amaaso go bwakugamba nti nguze system eziweerezaako token nawe system ojja kuba ogiraba nti yagigula bwakugamba nti nguze server oba motoka kaadi ewaffe tuba tuzirina tuba tusobola okuverifyinga oba okwekenneenya nti kyayogera kituufu ate nekirala abakulu bano babadde nekyetuyita investment plan oba enteekateeka y'ensiga y'essente mu ttabiri ly'amasanyalaze enteekateeka eyo nebadde eyita mu mitendera nti bakola enteekateeka eyo oluusi nga ya myaka 5 oba yanga ya myaka 10 kati mukama waffe oli alabirira sekita n'agamba kakati amasanyalaze abannayuganda aboota tetwagala batikka mugugu tusooke tukoleko bino oba bitundu nga 2 ku bitundu 10 bye musabye kakati ye umeme n'agamba oluusi ebintu bino byabwetaavu tubyetaaga yasobola okukiteekamu naye bamugamba osobola okugumiikirizaako mu mwaka ogujja tusobola okukkiriza kino kyotaddemu ne tukikuwa mu mwaka ogujja so ebintu ng'ebyo byetugezaako okuyitamu mu kaseera kano kulaba nga tuli konsayiringa ebyo bye baasiga bye bagamba bye bateekawo ne tugendayo ne tubiraba ne tubiverifyinga nti bituufu ke kasente kali ke tugenda obbasasula basobole okugenda ku lunaku 31 ssaawa 6 ogw'ekiro era buli agula amasanyalaze ssaawa 6 ogw'ekiro kasita zikoona 00 hours 6 ogwa 31 mwezi guno ne bw'oba oyagala otya buli kintu kyonna kigenda kuswikinga era tebajja kubaawo okufiirizibwa tebakulimba nti Uganda ejja kufiirwa sente nedda system twazikola ziri ku dot kasita zikoona 6 we nga umeme out kale nsanyusa okulaba owekitiibwa Mutebi David Ronnie ava Buyikwe atawaana nnyo na bino era oluusi okubeera gwembaka omutuufu okujja ku nsonga zino wadde waŋŋaana okwogera byeyali nti yali omubaka we yali omubaka we Buyikwe South kakati Kagusunda yali Kagusunda biveeko nzireko bino naye nkwaniza nnyo nsaba obuze ku bantu baffe bakulamanye nti wooli essebo webale nnyo omuganda Seruka Matovu okuba bukyaza enkya ya leero n'abakulu etujje nabo okwogera ku nsonga eno ey'obuvunaanyizibwa ennyo mu ggwanga njagala kulamusa ku bannayuganda abatulaba okubeebaza emirimu era n'okuyozaayoza abo bonna abali mu byengeri ebyenjawulo olunaku lwaleero wamu n'okusaasira abo abalina ebisoomoozo ebyenjawulo Mukama Katonda tumusaba abakwatireko okubibavumisa naye mukulu Mutebi njagala okubuuza waliwo ebintu gavumenti byezze neesalawo neekola nebisooka nebinyigiriza abantu nebitereeza oluvannyuma gebitereezezza ekyamasanyalaze guno tulina kyotidde n'abantu kimuna kyemutidde kwawadde byayise byonna bigenda kutambula nga 31 kuswikinga over naye kikyo gavumenti kyegize nekyusa nekitereera obadde omugamba wano nti waliwo ebintu tuuze ekyo mpulidde ngaekibadde ekyamutebi naye Mutebi weford gwolaba omusajja ngaomutadde mu buzibu kaseera bulimu yali mu studio akalire akati mwami Seruka Matovu ebigambo bye tulimu n'ekibuuzo kyobuuzizza kifaanana ne sisitimu y'omuntu yenna bw'abeera mulamu kobeere mu maka wuwo kobeere wanga olina kyokola ekisooka nti buli kintu kibaako entandikwa ate era ne gye wava omanyayo ekisooka nti Bumeme we yajja wano kyali kiseera kizibu nnyo mu gavumenti ng'ekitongole kya UEB tekisobola kwetengerera naye ngaate abantu saavisi bagyagala kale no Uganda yali esala amagezi gonna amakubo ag'enjawulo nti abantu bafuna batya obuweereza bwe beetaaga mu ngeri yonna
umeme nejja nga wala wamanerenda teri yali agenze wamanerenda mu kwagala taliyo era kyova nti bwagendayo oluusi ebintu bye bamuteekako bimunyigiriza naye agakale nakola ki naye bwamala okubaako atuuse nalabika nti kakati nvumbyevumbye aba asobola okugamba nti nebwoba ojagala leero kankoleki kanzikuwe n'okulayira alayira kyabaddamu abo kanzikuwe ngende. Uganda ebadde ezimba kapasite mu bitongole byayo ng'ekola obukugu abantu okusobola okutambuza ebitongole ebyenjawulo era kino si kyekimu kyokka ekitose waliwo n'ebitongole ebirala byejja okulaba nga bitambuza emirimu naddala bino ebya essential services ezyetagisa nga bwolaba national water kyekimu ku bitongole ebirina success story yadde kikolera muki n'olwekyo tetwandibadde nakutya ebbanga lyetuzimbye abantu baffe kugende bwotambula n'ogenda mu UDCL n'ogenda mu UDCL n'ogenda mu transmission n'ogenda mu era n'ogenda wa bonna bakwasaganya amasanyalaze ojja kutuuka mu bitongole ebyo nga bijjuddemu baana bannayuganda bewasoma nabo bwanaseruka matu abagenda okukola emirimu gino. Essaawa eno wetuli ne Uganda wetambudde kati tulina ebintu bingi ebikolebwa nga bikolwa mu ssente zammwe zabawi ba musolo ate nebitambula buki bulungi nebitambula bulungi mu economics waliwo kiruyita opportunity cost kikyofiirwa bwoleka kino kyekisingako bwotwala kino umeme ekozi wa mulimu mulungi tugyebaza naye gubaddemu ebijja ngaoluusi ate era bizitowa naye nga mulina obigumira tunulanga endagaano yennyini bwe yali endagaano yennyini yali etadde Uganda mu koona nga buli omu aloza nteyinza nakuvaawo kati kino kikolwa kya buvumu okugamba nti tulina okukola ki okuvaawo. Ekyokubiri kapasite ziri zenkugamba ebitongole woba ova mu kino ng'odda mu kiri wabaawo entambula gye batambulira awamu okumala ekiseera ng'oga nti eno swiki ebadde wano yeekola kino bw'ojjawo eno okola oti bw'ojjawo kino okola oti kakati no tuli ate mu system za tekinologi owanki ow'ekikugu ataliimu nnyo kufuba nti bw'otandaga kano kikola ki kikola owulidde kakati n'essaawa eno umeme ekyatambuza ebyamasanyalaze naye senga otunuulira ebiriwo mu nnaku zino mu myezi gye tuyiseemu ng'eno etaano si bye biri awo nti era biri smooth ndowooza ne power gundi shutdowns ozijja kola ki ogiraba kati tulina okukkiriza nti eggwanga lino ebintu ebimu newe bibanga bijja kubaamu akaseera kebikyafa intuningibwa tuteekeddwa okuddayo okwetengerera okutambuza ebintu ebimu we tutadde kapasite esobole okubitambuza abaana be muzze muteekamu ssente ne gavumenti yennyini nebaweerera wano ebweru nawa okukola ebintu bino liyale banaabikola ddi senga olaba umeme eyo gye yatandikira ofiisi ezimu nga zirimu n'abazungu baba South Africa naye ng'ate kati ebyo ebifo byonna byolaba byebaatuulangamu n'abo abali tekiniko byebatuulangamu kati tulina abaana wano abasobola okubijjamu bulungi ate nebakola bulungi n'olwekyo kyekiseera tukkirize nti tujja kgenda nga tuva ku leva ezimu ogenda ku ndala okwetambuliza ebintu byaffe era kankuwa ekyokulaberako kino olaba ebyenfuna mu nsi nga bwe bitambula nyinza okubuulira nti ekintu ekiyitibwa ebyenfuna kati nga bulaba monetary policy okutetenkanya okulabika nti ebyenfuna mu nsi bwe biba biri bwe biti tukola tutya okulabika nti tebitusuula mu kinnya bannayuganda babitambuza n'olaba nga does the money paid by consumers go? Where does the money paid by consumers go, and what does it do? Reste emasaka yampereza message eno. Njagala kusoma ku messages entono okulaba abantu kyemulowooza kyemubuuza.
Lubega ow'Ekyengeza Mityana tuddamu okugula yaka endala nate ebiteekawo bibuuza ngera biddamu buzi njagala mumaliriza abakulu bali. If the contract ended in 2025 on 28th February, then why do we have to buy out Umeme? Endagaano yaggwako nakusomeza 28 omwezi gw'okubiri omwaka guno, kati ate lwaki tubawa ssente nga bagenda okuvaawo? Samo Wori Wemuyenga, is the government simply terminating Umeme's contract? Why compensate them with that vast amount of money if their contract has expired? Endagaano yabwe weddeko lwaki tubawa ssente ezenkaniddeawo? Omukulu w'Ebugwere yagambye atya Krena w'Ebugwere, if their contract expired, why ask for a supplementary budget? Byonna mujja bajja byogerako. High presenter, cry my country, Uganda. We are going back to loading shedding. Bajja tubba bubbi amasannyalaze batandika kutuseera nogajjako agenda kiddamu omukulu neba MP bakiwulidde. Matuweereza nze Magezi Justice okuva Erukunjiri, ffe abasaba emitters ne tusasula ebisale tukole kikati tuendeze etabulesi maka gaffe yakyogeddeko ekyo nendowooza ajja kuddamu. My question is, Francis Mutyaba from Bulamazi, Mpigi district, will they continue to maintain the WhatsApp account that has been good in helping us report shut down? Muna figures account ya WhatsApp nga bwe bibadde. Okay, ebibuuzo babuuza nfunyako Frank Wenakasongola, omukulu oyo ebyapa by'abantu bye baatwala nga tebabaddiza balinda ki emyaka 8 Kalumwa tu Kampala. Bibuuzo bingi mubiwulidde naye mukulu mukama wange omubaka wafuwa abantu Chebo meya w'ekibuga Kampala, Lord Mayor oyogedde ajja ekibuga kyetaaga engineer ate alina experience. Comment katono nnyo omukulu addemu ebibuuzo. Yes, njagala okwebaza nadde okuleetera ddala omukugu. Umeme twandibadde twagijjawo dda era gavumenti yandibadde ya planningira dda ekintu kino naddala singa tuli mu nsi egendera ku rule of law mateeka era ng'ensi egezaako okulaba nti ereeta innovations ezirwanyisa corruption. Enguzi esinga okuleeta obuzibu naddala mu institutions za gavumenti, enguzi y'amaanyi nnyo 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 nnyo. Ate oba oluusi kisingako n'oteekawo omuntu omugaa nti nja kuba 10%. Ekyaleeta obuzibu mu Umeme nti abaatukolera endagaano wakati wa gavumenti ne Umeme balimbalimba, baatulimbalimba, balina peculiar interest kyensuubira nti balina bo bennyini kye beeyagaliza era oyinza n'okwesanga nti bali ku musaala, babadde ku musaala for all that time. Endagaano yali mbi nnyo netajjayo bino byonna bye tulesobodde okulengera mu kaseera nga kano. Waliwo palamenti ng'ewakanya naye ng'ewakanya ku kintu ekyaggwedde. Ontegeera bulungi nnyo. Twonoona biseera kubanga kyatuyitako ke kaseera tuwe palamenti obuyinza okwekennenyanga endagaano zino. Gavumenti ekyennaku tekkiriza kintu ekyo. Mwandaba wano nga nvaayo nwana nnyumba ku intelligent transport monitoring systems, mwategeera nti kati number plates zakyusibwa era bawa company y'Abarussia, mutegeera bulungi nnyo okulaba nti supplying number plates eziri digital. Otegeera tetunaba kulaba digital systems zaazo newankubadde ssente empitirivu ezigenda. Baatuuka n'okugyawo okukyusa etteeka lya road fund nga baagala ssente ezivudde mu road fund zigende zisasula abantu bano. Naye twasaba endagaano tugitunule tugyekenneenya tukole due diligence. Balema, gavumenti yagaana. Kyekimu kyagwa wano kuki Umeme endagaano eno ndagaano nfu. Solicitor General tetumanyi kyakola, Attorney General tetumanyi kyakola. Nti kati atuuse n'okutuuka ogamba nti nedda tukwate ssente zino nga ne Auditor General tamaze okukola ki
kubalirira kutuwa ripooti ddala ddala actually umeme ebanja ki ate ekyo ne gundi auditor general yandibadde ekintu yakitandikako dda kubanga twategeera dda nti contract eweddeko nti era ejja kugwako mu nnaku bweziti kati ekyo auditor general yandibadde yakola dda ripooti ye ready for us nti time eno etuuke nga ddala kyetukola tukikola with n'omutima omwerufu era omugufu okugenda okutegerebwa abannayuganda. Amasanyalaze mu ggwanga gatuuka ndoza mu 1908 batugamba 8 ebitabo era nga bakozesanga generators eza diesel. Otegera bulungi nnyo vako ono thamu otegera bulungi nnyo era obuvunaanyizibwa ne tulaba nti amasanyalaze gaali geetaagisa gano amaanyi gagenda okujja nga gali gasoose ne gatukola nga tumaze okulaba obulungi bwago mu myaka 10 n'okusoba tuli ku 18% muli ku meka distribution mwalinye 29 okay 29 nomugezezzaako 29% naye ng'obuzibu obusinza okuleeta ekintu ekibuddeko obuzibu kinene ye omuwendo gw'amasanyalaze nga tulina n'amasanyalaze agali awo agali generated tekakozesebwa mumeme tekoze kimala otegera bulungi nnyo kulaba nti bannayuganda bafuna amasanyalaze ate ku muwendo omutono then ekyokubiri okuba nti amasanyalaze bagakendeeza abantu bakomye okugabba kubanga otunda amaanyi nga buli omu omanyi woba otunda ekyamaguzi olina okukola study abantu balina willingness to pay affordability weeri ebintu ebyo biri very critical kiri affordable basobola okisasulira balina willingness to pay abantu balina willingness to pay but it's not affordable nolwekyo obulaba nti wesanga nti amasanyalaze agasinga babba mabbe ate wesanga nti bano abasasula bambi mukyala wange yalemedde okukola bizinesi antegera ali bamuwadde 3 phase egaanye ku breaking even kati agamba nga veeko nkole ki lwakuba gali expensive omwezi akozesa miliyoni emu n'okusoba tezitavaayo wano so tugamba tukoze tutya lwaki tariffs nga gavumenti etaddemu sente empitirivu ezo lwaki tezikendeera sezigakenda buli omu nasobola okubeera nga asobola okukozesa amasanyalaze ne tulema okufuna obuzibu obwa environment okwonoona environment okutema emiti gyaffe amasanyalaze tumitigatinga kinene nnyo nga tukozesezza omukisa gw'amasanyalaze guno so kyensaba tugazza naye tukozese digital systems nagenda e Rwanda natwala tiimu y'abakulembeze e Rwanda buli kintu kyonna kiri digital naye ababbi bano mu Uganda tebasobola kukkiriza digital systems kubanga balabira ddala tebagenda kufuna wakubbira bogamba wuno wano mbadde mmanyi nti ategedde kitegera bulungi nnyo digital systems tebagala zikira tunulira mu budget mulimu KCC number tebataddemu IT tebalina strategy bagiwadde n'ennusu kakati munasobola mutya okukozesa digital systems okabinga corruption naye nga kisinga obunene tukkirize government institutions zikole omulimu gwazo webanga parliament erina okwekenneenya n'okutula mu agreements ezikoleddwa otegera bulungi nnyo lwaki togiwa omukisa menya gwobadde omenya contracts ezasayinibwa obubi lwaki ngambabadde osimenya wanoayogedde mujagaali onoyenina byogere omanyi wadde omubuuza wano kiki ekikoze tebisobodde byogera naye bujagaali contract ya bujagaali otegera bulungi nnyo kaluma otegera bulungi nnyo genda olabe ekiri ekaluma gavumenti esente zonna zeetaddemu zifa togge nga waliyo abantu balina peculiar interest babbi basayine tulina ba middlemen mukukola contracts mukukola endagaano
abo ne basinga zifunamu ne batomeza ba solicitor general ne batomeza ba attorney general nolaba nti kati attorney general avaayo okudifendinga ekintu ekifu. Gwebaza engineer bali mwezo era nabagambe mikwano gyaffe abatuweereza nti wekanga contract eyo yakolerwa tetwayinanga program bweziti ezaali badde zaavaayo ne zikitunulira bwekityo nga bwe yali agenda okukolebwa enterezebwa. So mukulu ekyokubiri taata lwaki tusasula amagoba amangi mu kusasula tetwategeera lwaki tufuna looni okuli billions 16 ng'amagoba naye nga tulina gyoyo yennyini twandisobodde okufuna sente zaffe ne tusasula umeme tetwakitegeera lwaki tukwata sente billions ne tuziwa billion of money ne tuzikwata ne tuziwa loko otegeera bulungi ne tukwata ne tuwa gundi ono gundi yagamba nogamba twamuwa sente ono gundi omusajja omusoga akola pharmaceutical Magola yagamba nogamba yesaba ntono bamuwa nyingi naye tugenda kusasula sente mpitirivu nnyo umeme nga twandibadde tumuwa sente entonotono ezo zennyini auditor general zanatugamba era mukulu Matovu ono neebaziza program agambye ndabira mukulu bali mwezo naye mugambe nti ebyakolebwa mu ndagaano ezo byalimu ebirumira era kizivudde abazikola bagamba nti nkyamu ne pulezidenti yennyini agamba ndi nkyamu baali luddawa kaakati akirabye abakugu lwaki tebabasiba that's corruption ye mukyala Jowa alisanga Matugga. Njagala kuddewo omuganda wange mwogere ne ku bannamawulire abafuuse bannabyabufuzi kati oleese pulogulaamu ate endala mukyala Nabisenke Asafu nja gikola pulogulaamu eyo tebiriimu ebyo ebyabannamawulire tebiriimu ebyo tebiriimu. Kati njagala kusaba muganda wange woyina ebibuuzo bingi bikubuuziddwa n'abakulu bali boogedde ebizibu ebiri mukulu wali mwezi omulabi ng'alaga ebizibu ebibeera mu ndagaano. Mukulu Mutebi naye nayogera n'alaga nti ebirungi ebeera mu nkyukakyuka ne bye tulina okwekengera nga liwo enkyukakyuka zisobole okukola obulungi. Batuwadde foundation ennungi nnyo gye tusobola okutambulirako ono gye bijja mu maaso oli n'ebitandika byonna gye tunabikola. So mbeebaza nnyo bakama bange njagala oddemu ebibuuzo by'abantu oyogereko nakatono ku biboogeddeko. Kantandike ku bya bakama bange benina wano. Ku kyemiwendo mukulu Seruga emiwendo ekitongole ekigereka emiwendo gy'amasannyalaze kyetengeredde tekirina mu kajegere kana akafa abasatu. Ekitongole kya era ky'obuvunaanyizibwa bwakyo okulaba muwendo ki ogusobola okuyamba munnayuganda n'ataba mu bizinesi naye ate ne sekita nesigala ngaekola ki ng'etambula. Kituufu ekyaddala mu myaka gino ndowooza 20 egiyise sekita y'amasannyalaze ya Uganda yekyasinze okukola obulungi kusemazinga Africa okumala emyaka 5 eya Uganda gye tukubamu ebituli wano yekyasinze okukola obulungi mu kukosa bannayuganda. Ekyo kikulu nnyo kubanga oluusi ab'ebweru batujaguza tusobola kukola ki kwejaguza naye nga modo gye tutambulizaako obuweereza yokulaba nti sente zitambulizaako obuweereza bw'amasannyalaze emyaka gino gyonna zibadde teziva mu kitabo ky'eggwanga. Kyova olaba nti tetulinaamu nnyo kyewandiise bureaucracy oba okuyita mu mitendera emingi ennyo okufuna kubanga obuweereza bw'amasannyalaze buno ebintu byabo bwe okyetaaga okyetaagira awo naawo bweba transforma singa nina okusooka ate mpite mu parliament okufuna clearance oba esente zinzikiriza okugula transforma oba okuddaawula substation awo ensimba ngenda giteeka mu kanyamberege. Nsooka obaliriza ekyo bali kyogereko nti okukola obulungi. Naye olw'endowooza egamba nti mu Uganda tukola amasannyalaze gaffe naye ate ffe bagatuseera okusinga betusuubuzaako. Naye nakyo ekyo mukulu Seruga si kituufu. Mukulu bali mwezi ono mukwano gwange tulina gye tusinkana ewalala. Nze ekisinga okuntabula kugeraageranya kuno tugeraageranya ne twerabira nti gana amawanga gonna ga njawulo. Economic base ya Kenya kanku ekyokulabirako teyenkana ya Uganda tezenkana. Tulina advantages nyingi balina disadvantages nyingi oba tulina advantages webyo tulina ebitwawula technically. Ekyokubiri mu bendo lya East Africa lino okujjako omuwendo gwa Tanzania teri muwendo guvuganya na muwendo gwa Uganda mu mawanga gonna.
ekitegeeza bati teriyo ne Rwanda gye mugamba gye tugatunda nagwo ku ssente ze bagatundirako si bbeeyi ya wano eyawano eri wansi naye lwakuba oluusi kijjamu bakama bange bano oluusi ne bakivugavugamuko so Munnayuganda oluusi aba amanyi nti ageri tebagaseera gye tugatunda naye ng'ate wano tugaseera naye nekirala waliwo benefit eriwo mukulu honorable bali mwenzo nti bwe tutunda amasannyalaze gano ebweru akasente akavaayo katuyambako okusupplementinga kuki okusubsidizinga ku ssente ze tubaweereza zina unit 15 buli mwezi nga gutandika waliwo unit 15 ziweebwa Munnayuganda ng'omwezi gutandika ssente ezo buli unit etundibwa ku nusu 25 ze nusu 3,750 sikiwa nti eba na cupa ya bbiya oluusi abakulu abwereeze bajja so mulimu ebintu bye tulina okulaba nga tusiima ekyokubiri gavumenti kati ku ludda olwaffe lwonna buli muntu aliraanye ekikondo ky'amasannyalaze agayingira mu nju mita ye eba ya bwereere emita y'amasannyalaze eri ku 78,000 ku bbeeyi y'akatale ak'ensi yonna naye gavumenti ekigabira bwereere ekyo nakyo tukyerabira nti waliwo gavumenti kyekola okulaba muntu wa bulijjo akola ki ayota amasannyalaze so nze ndowooza tubeereko n'ebimu byetujaguza ebuuza ate kayamba abantu ani alina responsibility ya mita eri ku muti ekyokubiri kwa tulabyeyo nze batapingako bakamyufu bajja ne batapingako ne bakonectinga ku mita yange eri ebweru ne bakonectingako omuntu omulala ontegera bulungi nnyo nga ndaba amasannyalaze genkonsuminga mangi kwega kyentegeeza nti batapinga kubanga ne losses ani alivunanyizibwa ku losses mpaka amasannyalaze gatuuka ewange kakati honorable wange ekyo kyojja tusonyiwa waba waliwo naye kisoboka oba tekisoboka ababikola batera kuba abaana bano oluusi abambala ovulo si buli muntu ayambala ovulo n'akwata akamagalo nti abeera engineer ono akimanyi mukama wange kuba is a registered engineer tulina engeri gye twawulamu abakozi abaffe nti ne bw'aba atuuse ewaka ewuwo alina kusooka kweyanjulira nti nze gundi nvudde mu kitongole kino ngenda kukola kino na kino ku masannyalaze go si buli omuntu alina kukkirizibwa kuyinnya ekikondo kyo taata omuti guli bweru guli bweru era guliko abantu nga 15 buli omu alinako mita otegera bulungi nnyo naye olwokuba nti mita eyo ye eri ku kikondo kiri bweru oli avaayo n'akonectinga ba neighbors ku mita yo naye ate nabana ab'ebyobufuzi ayinza buli ayagala amasannyalaze naye nedda ezensobi mukulu honorable zo zibaamu naye nga ndowooza kisinzira ku modo ya bizinesi ekitongole ekibaddewo gye kibadde kikozesa ffe waffe tetubadde n'abakozi bano abatali baffe kubanga omukozi bwoba omupangisiza bupangisa okukolera ekicuba byakola ebweru eyo biba bizibu byakulondoola ate taba na kintu kyosobola mukwatira kuba ffe tubakwatira ku targets olina contract nange nti bw'okola ensobi bweti ne bweti nkugoba lwaki mita tebeera mu maka gange nebeera ku kikondo ebweru omuti gubeerawo ne gubeerako obuntu obulinga mita bwe mu mita mu nyumba olina mitayo ate ebweru ku muti waliyo ekirala kyonyonyola mukama kale kiriwo ekiti mukulu Seruga nti ka interface kayaka kali mu nju yo kayina kyekawuliziganya nakyo kiba waggulu eri emita waggulu neno nayo mita naye wabeerawo okuwuliziganya waliwo ekiconnectinga kana akali mu nju nekiri ku masannyalaze gyogajja ku layini so kyenjagala okuwabulamu nti tulina okwegendereza abantu abalinnya ku bikondo byaffe ebikondo bino byaffe tubivunanyizibwako Munnayuganda olina okukimanya nti mita eyo weeri waggulu mita yiyo lwaki interface togireeta mu maka gange n'ogiwanika ewange otegera bulungi nemba nga nze ebiri mu compound yange zembivunanyizibwako anti kati honorable biri bintu bibiri tujja kukikkiriza nti tekinologi yagenza akyuka kati interface ze tulira saawa zino ntambula nayo ne mu nsawo yange n'amasannyalaze nsobola ogalodingira mu motoka ewange naye waka ne gaaka naye ku mirembe giri gyasooka twalindanga ka connecting cable nga kava eri waggulu nga kayingira mu interface tekinologi azze akyuka ebyo byonna tosobola ate kudda mabega iseteeka nga likkiriya endagaano zonna eza gavumenti zibe nga ziyita mu paalamenti mukisobola bwagambye nga muli babaka b'abantu njagala muganda wange atuddeko mwogezi wa DCL mukulu Kiiza oddemu ebibuuzo byenakubuuza naye kimu ku kimu ngo just listing kati neyanziza nnyo mukama wange nange honorable mwebaza by the way y'omu ku babaka bemmanyi abalisinga okubeera objective ku nsonga ezikwata ku bantu whatsapp groups zinaasigalawo ye zijja kusigalawo teri kigenda kukyuka abakozi abasinga tuba tutte mu gavumenti so
obuweereza bugenda sigalawo. Ebyapa by'abantu ono yabadde nakasongola ndowooza nanfaananyirizaamu bannanga aba UTCL nze nkolera distribution naye manyi waliwo embeera bwe tuba tuyisaamu lines ezo z'ebikonde by'amaanyi ebya steel ekitongole ekyo kisasula abantu. So mbadde nkusaba maybe tujja kunoonya contacts tulabe bwe tukwasaganya naye ofiisi yaabwe eri wali opposite Serena osobola okugendayo n'obabuuzaako ekyapa kyo kiri luddawa. Owaliwo abuuziza kibuuzo kino kikulu nnyo mu bantu. Ssente za service fees ziragawa ze tusasula ate zikola ki? Nakunyonyoddeko nti sekita eno yetoololera mu yo yokka tetujja ssente mu kitabu ky'eggwanga nti ka service fee kano ke tusasula 13,360. Ssente zino kwe kuva ssente zigula ebikondo ezizaawo transformer yo ng'ekubye ezitugulira uniform n'ebigatto bye twambala nga amasannyalaze galeme tukuba zigiravuzi nga bw'okiwulira service fee. Kati ekyo bakikola okugezaako okutikkula omugugu ku buzibu obwaliwo mu UEB kubanga UEB yalina obuzibu nti yali eridayinga kuki ku kitabu ky'eggwanga okukola obuweereza kyovola ebintu byali bitambulira ku sipiidi ey'akasoobo. So generally bwekityo bwe kyali. So ka service fee kano tukusaba ku ka service fee kono nakwo kuweyongerako ko ebitundu 18 ebyomusolo. Sente zino zigenda wa mukama waffe mwami Lujoki wali enakawa ate sente zino manyi omugaso gwazo kuzimba ggwanga. Tuleme kukaabira mu sente zetusasula ez'omusolo kubanga mwe muva ebirungi byetwagala enguudo ennungi amalwaliro n'ebirungi ebirala byetwagala. So ffe naffe tusolooza busolooza naye n'ekirala ku service fee kuno mukulu Seruga tulina enteekateeka z'enkulaakulana zetukoze mu kajigere kano ak'amasannyalaze. Amabibiro ge tuzimbye twewola ku ssente ez'ekibanja mpola. Ssente ezo zirina okuddayo ng'ate tulina ozisolooza nga tuzijja muki mu masannyalaze ge tuwota. So kituyambako okulaba nga sekita yeetengerera ate ng'ekola bulungi. Y'ensonga emu lwaki nkugambye sekita yaffe esinga ku sekita ezisinga amasannyalaze ku ssemazinga Africa. Waliwo abuuzizza responsibility ya kamita akali waggulu. Eyo responsibility mukama wange andaba yiyo era beera buvunaanyizibwa tokkiriza nga muntu kukwata mu kantu kaako nga takunnyonnyodde kye ekituufu kyakola. Ffe yonna gye tukolera mu bitundu ebyebweru mwami Seruga tuli mu district 12 ekyomukisa omubi zonna zibadde wabweru w'ebibuga. So naye tugezaako nnyo okulaba nga tusomesa abantu era nja kuba nkomawo engeri gye tutte ettwala erino eddene nja kuba nga nkoma wano ku TV basomesa biki bye mulina okumanya kuki ku rights zammwe nga aboota amasannyalaze. Amasannyalaze galina ebintu ebitambulira ku sipiidi ebyetaagisibwa okuddizibwawo amangu. So tetwetaaga nnyo kubeera n'akajegera akawanvu akakkiriza ebintu ebyo okukola ki okuba nga bikkirizibwa. Kyova olaba sekita eno eri sipesi ngeri yaayo buli kimu kigitambulirako. Ab'amakolero batambulirako, amalwaliro, obuweereza, buli kimu kyonna kitambulira ku masannyalaze. So kirina okuba nga enteekateeka yaayo n'obuweereza nga busobola okukolera ku sipiidi eyo ey'amaanyi. Bakamyufu bagenda tutawanya kituufu abagezigezi batandise dda kuva gavumenti bwe yalangirira nti omema agenda abamu batandise bagamba nti musasula kamita bagenda katwala atulaba alaba TV akantu akakali ewaka gavumenti wakasasulira ng'oyita mu sente z'omusolo tewawawa kakima. Ekyokubiri transform eri ku kyalo yammwe tewawa wagitwala nti wakuba omema egenda. Bino ebintu byaffe bigenda kukola ki kusigala nga bituweereza. Waliwo agambye tukaabire eggwanga lyaffe Uganda kubanga tuyingidde akaseera akakazigizigi. Kituufu bakyogera nga Ministry of Works etwala permits wali wansi naye sikiwa nti emboozi bwetyo bweri. Bayogera kyekimu nga UGC etwala Nalubaale ne Kiira. Sikiwa nti bwekityo bwe kiri. So ndowooza tukkirize nti waliwo ebitongole ebimu bya gavumenti ebikoze obulungi mu buweereza. Gye tubadde mu byalo mukulu Seruga tubadde tulabira obuvunaanyizibwa bw'amasannyalaze ng'okutukusimanya wali otuseeko ebbuku omanyiyo ekikondo ky'amasannyalaze kigwa abaana abaffe ne bakyambusa waggulu weetaaga ennaku nga 3 okwambusa ekikondo kiddeyo waggulu mu bugubi si nno bino bya wano mu kibuga. So ate amasannyalaze geyo weegali bantu baaka bootera ddala ate bagagula era tugenze tulaba nti enjota y'amasannyalaze ezeimprovinga mu bitundu bino ekiraga akabonero akalungi mu buweereza. So totya nti kukaaba kugenda kubaawo nedda. Okukaaba kuyinza okubaawo kubanga tugenda tandika kusiga ssente. Ekyo kyonjagala kyogera wano nti mu kibuga kamba nti tugenda kyusa bintu bino buli lunaku lumu kuva Apuli. Tosuubirayo nti bigenda kuba spontaneous nti amasannyalaze gagenda kyukira nedda tugenda kusiga. Already contracts ababadde basoma amawulire mubadde mulaba nga tulanga obuweereza tulanga abasupplyinga transformers ate kyomukisa omubi ekiri ku masannyalaze mukama wange ono engineer ajja kubuulira nti togakolako nga weegali naffe tugatya ssebo omala gajjako naye ne tunaaba tugajjeeko tujja babuulira obudde bwe tulina okumala okukola ki okugazzaako.
ebikozesebwa kituufu tulina abatusupplyinga ate nga bawano eno nsonga nkulu nnyo nti gavumenti egezezzaako ne muteeka mukama waffe ono lyayisa erya PPDA nti tugezezzaako okuwa omukisa abannamakolero abawano ey'enkizo kulaba nti baweereza ebyobuweereza eri gavumenti so tulina abakola cables bali wano ku Luseruga tetukyazijja bweru transformers bazikolera tetukyazijja bweru meters mukama wange honorable bali mwezo nazo kati ziva wano so tugenda kulabira ddala obuweereza nga bukyuka so ku ludda olwaffe tugezaako okuvujjirira ekyo gavumenti kyetandiseeko kulaba nga abatusupplyinga bava wano of course ono yabadde ebyapa oyo mumaze lwaki uniti za buumeme za bbeeyi ekituufu ekyaddala waliwo empisa gye tulina okuyiga kubanga tulina ka service fee ak'omwezi abantu abasinga tetugula masanyalazi buli mwezi sente zino nga bwe nakugambye obuzibu bwe twalina mu myaka gire ejja 12 obulumi obulwadde obwalumwa UEB kwali kufiirizibwa kyewandise energy losses nti omuntu ayota amasanyalazi tayagala kusasula ogenda okuddayo enkya kumubanja nga yagaddewo ajja kukomawo 7 ogw'ekiro so kwegamba tubeera twali mu sipiidi eyo kudduka sasula dduka so kwegamba gavumenti nga okufiirizibwa kuli waggulu naye bwe twadda mu mitaazi zino wosasulira amasanyalazi gosobola okukozesa okufiirizibwa kwakola ki kwakendeera ekyokubiri ka service fee kano kikasinga okutabula abatulaba ku kundi ku TV kuno nti bw'oba tosasudde mwezi guno nosasula ogujja gavumenti ebeekuwoze obuweereza kubanga obuweereza busigala bukola ki bwebuli busigala butambula nti wooliziteerako omutwalo wepa akakaaga ekisooka kajja kaka system eryoka ekuwa ziri ezenkanankana ku ekyo kyosigaziza ku buweereza kati nakyo kino abantu balowooza nti bbeeyi ekoze eki erinnya naye nga lwakuba empisa ey'okugula amasanyalazi oluusi tetuba nayo so mbasaba tubeere bantu abagula amasanyalazi buli mwezi tuleme ku accumulatinga sente zino nkwebaziza Grace Cathy Kalule webale mpereza message yabadde yeebuuza ku bya token mwina ka token kemwatuwa nate ne mukasalako nga tetutegedde tumaze n'okakozesa Cathy kabadde akubuuza kakati abantu mulimu ebintu ebitambula mu Luseruga ku mitimbagano gyaffe ebitali bituufu bw'obanga olina token y'amasanyalazi nga togijje mu kitongole ky'amasanyalazi iyo njagala kukakasa nti banfu so mulimu abatunda token agamba nze nja kuweereza nti 10 mpaye emitwalo 2 abagezigezi gye bali baagala kuyisaawo byabwe token entuufu tujja obuweereza mu bitongole ebituufu ekintu kyotajje ku simu yo n'ekitongole ekyo for example kati nga okugula amasanyalazi bw'oba tokaguze mu umeme oba mu UEDCA lwaki oba ne token endala ekyokubiri tulina meters mukama wange ajja kubuulira ze twalina meters zino zaalina obulamu bwa myaka 10 mita zonna zirina myaka 3 buli wanyuma y'emyaka 3 turenyiwinga obulamu bwazo so kitwali tukikola ekyo banga si panvu nnyo mabega okulaba nga twongezaayo mita zino amawanga amasinga galemerera okuyitinga deadline eno naye mita zonna z'abannayuganda zamala okuyimusa omutindo okuva ku ddaala erisooka tokola okubiri tekinologiya wetusuubira nti mu buweereza buno agenda kweyongera okukola ki okunyumira nti osobola n'okulaba amasanyalazi go kyekisinga okuganywa ewaka ewuwo bweba fuliji ejja kugamba nti nywa zino bweba taala ejja kukubuulira nti nywa zino awo kati mu tekinologiya wetulaga naye n'obulumi obulala tosobola kuvuga mmotoka nga eya honorable mukama wange V8 n'oteekamu omutwalo gwa ssente tekisoboka kino ntegeeza honorable bali mwezi mukama wange meeya omujja kakati bwe wona avuga emmotoka nga eya meeya gy'avuga mukama waffe ajja olina kuteekamu amafuta ageesobola okunywa engini yayo abantu abatusinga okutulaba wano ku TV olina fuliji ewuuta amasanyalazi olina wuufa erina obutaala nga 9 otaddeko uniti 10 kyokka oyomba amasanyalazi ga UDCL oba gawumeme gatambula ku sipiidi neweerabira byokoze eki byotisse kugundi ku gridi yo abamu mafactory obuli ne mukyala wa mukama wange honorable bali mwezo waliwo enteekateeka mu buweereza obw'amasanyalazi nti mu lunaku olw'ekiro saawa 12 ez'ekiro ekitongole kyaffe ekitwale kya ERA kyateekawo akadinisa ka ssente nga ssente ntono nnyo kubanga aboota amasanyalazi mu budde bw'ekiro baba batono so kati okusika bannamakolero nga mukyala wa honorable bajja okuba nga basigala nga bakola ekiro kasente ako bakateekawo nga kasaamusaamu grid ereme kubeera redundant obudde obwo saawa 12 ezo so benefits eziri ku budde bw'ekiro kuva saawa 6 ogw'ekiro kutuuka ku saawa nga 11 ez'okumakya mwaba amakolero zibakolera nnyo kubanga mugula amasanyalazi ku ssente entono naye nga mu maximizinga ne mufulumya ebintu kuki ngungi bwabyo so kitegeeza nti bbeeyi begenda kukola ki kukka wansi nga nebaza abannayuganda tubeere beesigwa eri kitongole kyaffe tugenda kusala amagezi gonna okulaba nga obuweereza bubanyumira
ate nga tebubataataganyiza mu mbeera zammwe za bulijjo. Okay, webale wanakubidde mpereza message agambye mukulu bali mwezo mukale bali mwezo singa tajidde mu nuupu mbadde simukolere kampeyini musoke asinzidde kira ajja gikola kubanga nuupu tetuba kubaawo bino tubyandirengeddwa ffe tucekinga gavumenti ontegera naye ate era tugenda mu buyinza tugenda mu buyinza n'olwensonga eyo agezeko okunoonyeza akalulu tuwumbewumbe program tuwumbewumbe nsooke naawe wenyini neyanziza nzizeko mukulu Mutebi akati Sseruganda gwandaba emirimu gya omubaka palamenti oba gya palamenti giri emirimu erina emikulu naye ogumu ku gwogwe gwa oversight era buvunaanyizibwa bwaffe okutunula mu contracts zino ezikoleddwa gavumenti ekyennaku nti gavumenti oluusi ereeta amagezi gaayo negamba nti kino kiri classified temujja kitunulamu ontegera bulungi noleetawo kawinda ako nobanga tebatuwadde contracts ezo ate olwokuba ndi be majority NRM ye majority oluusi bamala bikubaganyako mu state house ne batulemesa okuba ntukola omulimu gwaffe nga gulambikiddwa. Njagala okutegeeza abatuwuliriza nti singa abantu bano banakozesa digital systems kigenda kutuyamba nnyo okukendeeza enguzi ne ssente zijja kukendeera kubanga manyi ababbi b'amasannyalaze naddala bagagga bangi bangi tebabakwataku naye bakwata bambi bano abanaku baffe tujja kukendeeza emiriro fire outbreaks singa ffenna tunakkiriza ne bakendeeza amasannyalaze abantu ababba amasannyalaze bagawayalinga bubi bajja kukendeera weesange nti buli omu asobola okusasula amasannyalaze buli omu asobola okugefunira singa ne expenses bino byayogeddeko nti mite ne babwereere gundi ne bagundi otegera babireeta abantu ava kuŋŋamba wano yakwata mita omutwa 1,500 n'azitwala luddawa Buyende naye abantu 200 bokka be baapulayingira amasannyalaze nga mita za bwereere kijja kutuyamba nnyo okulaba nti accident zikendeera nga amasannyalaze gakendeezeddwa kubanga buli sekinoomu ajja kubeera nga asobola okuteeka amasannyalaze ate nokuba nti tuziiza ebintu bingi naye kyenjagala okusaba nese kusaba konna muveeyo muyigirize abantu enkozesa y'amasannyalaze enkozesa yaki y'amasannyalaze abantu abasinga babawayalingira n'ebintu ebitaliiyo abantu abasinga tebamanyi byuma kibi balina kugula oli naagula ekyuma ekikadde nga n'oli yakijjamu lwakuba kyali kikonsuminga amasannyalaze mangi naye ono n'akigula ng'amanyi nti afunye tv ennungi afunye firiji ki naye ng'emunywa amasannyalaze with time weesanga nti enywedde mangi nnyo nga tosobola ku maintaininga gundi nolwekyo musomese abantu nti wasimekazi wanditadde mu nyumba somesa abantu nti woba ova mu kisenge nga toliiyo gajjeeko otegera bulungi ekyo temukikoze ne mujja buzikwata bantu banwapya nti bajja ngamba era abadde mu mmeme bebamu abadde mu mmeme bebamu n'olwensonga eyo twandisabye tulina amateeka amalungi etteeka erimu alyogeddeko public procurement and disposal of public asset act eriteeka ddungi singa gavumenti erigenderako neri followinga to the dot contracts zaffe zandibadde ki nungi zetukola ne kampani zenda naye kati kampani ziringa ezitubba obubbi babuulira tende ekyokubiri tubeere nga tweteeseteese wetumanya nti contract egenda kuggwako tugitunuulire nomba mugireviewinga contract mureviewinga muli kuba na Uganda mwewe obudde obumala kati okugeza lwaki tugenda kusasula biliyoni 16 ez'amagoba mu banka nga twandisobodde okukwata ku sente z'omusolo netuwaayo netusasula bumeme nevaawo lwaki tugenda mu ekyo nga tugenda kukola budget oba tuli mu budget nga ne supplementary baziyisa lwaki tetuyisa
sente ez'ekika bwe kityo biliyoni 160 zigende mu magoba kinene nnyo. Awo nno nandisabye gavumenti tubeere era nezo kuliko abalinako sente kuliko abalinako sente abapanze diiru kwegamba kati kyenva masaba nti nze bana njagala kuba mu paalamenti nze amagulu gano gavaako nzikiriza nkulaga abantu bakuba obbi nzikiriza ndaga abantu ekkuba obbiri eryandeta okuyingira politics nze ndi mulungi wa myala era mu paalamenti nagenda kugeza kulaba nti ndaga bali ekyokukola tukkirize sente wansi ekyo nkikoze ku mwaka guno nasobola okulobinga biliyoni 16 zigende mu nguudo 16 zigende mu nguudo eza Kampala era mulaba nti kati enguudo zikolebwa nze chairman mwandi badde munkubirako mu ngalo era mukama wange njagala okwebaza neyanza taata kuba nagambirawo nze nga weesimbyewo ova ku LC3 wali ongambi ngende direct ku parliament ku walod mayor nagambirawo oyiteogende walod mayor goja okutegeera ebintu by'abantu ebyo ebyemyala naye namaze kugenda kumanya balobinga batya nawe lod mayor olobinga otya ababaka bo ekibuga era abadde tonkiikirira awo badde ogenda kuddamu chifu yawumula mukama wange omukulu naye tukolera obulungi tumanyize mukulu Mutebi kakati nga tumaliriza waliwo ensonga enkulu ennyo gye tubadde tutalaze na Uganda mu mbeera y'okumanya nti gavumenti erina kapasite egenda okutambuza ensonga eno ekigambo omeme kyatukwata nnyo mu babiro era tubadde tulowooza nti buli masannyalaze agali mu Uganda ga omeme naye gavumenti ya Uganda ng'eyita mu bitongole byayo ebirala nga Electrification Agency etambuzza layini z'amasannyalaze nnyingi nnyo era ga amasannyalaze omanye ewaffe buyugwe amasannyalaze yo ndowooza si kyekimu kati ku bizibu ebyamaanyi ennyo yadde tukyayagala okugongerayo kuba ogendera ddala paka eri wansi ku nnyanja Nansagazi Senyi Busagazi wa Mpuku gavumenti yagatuusa naye nga si bumeme line eza Electrification Agency era yo bumeme omulimu gwebadde ekola kusolooza kutunda esareya yes Rural Electrification Agency era bwegajja nga bumeme yo ejja tusolooza yejja kutunda ye brewery yesogola distributor n'akuwa n'abamulala kakati gavumenti ebadde ezimbira yini egira ekyazizimba gye gyayimiriramu ndowooza bunafu bw'abakulembeze abaliyo naye nga ekikutte obudde kiri butera baligafuna so omulimu wo gavumenti ebadde egukoze nga teyitana mu bumeme ng'ejja buzi nolwekyo kapasite ekyo nkijjeyo mumanye nti waliwo obuki obusobozi bw'omulimu guno okusigala nga gwongera okutojjera ekyokubiri ku miwendo amabibiri agamu agasooka bagafulumiza amasannyalaze ku ssente nnyingi kati gana amabibiri gonna agaggulwa kati nga olaba Kaluma nga olaba Isimba n'amalala g'owulira ganyaga akagaani gagenda kufulumya amasannyalaze nga gakkiddeko ku ssente ezaki ezawansi kati gonna bagateeka mu gundi emu gajja kusobola okutandika okusika emiwendo gino okubanga gikola ki nga gikakkana ebyo njagadde okubyogera okugumya bannayuganda naye batubuulire omukulu ono asooka tubuulire tukola amasannyalaze genkana ki era tukonsumingako ameka ekyajja kukigira nze mbadde njogera obwakyamani no buno bwogendako nga mmeya wa Kampala wetegereza enkubiriza kaakati ekyo njagadde abantu bakimanye kibawe essuubi nti ebintu bigenda kwongera kukola ki ekirala tubadde twogera no ku ndagaano emirundi mingi bannayuganda olwekyo babadde batamanyi gyetutekottekako ennyo amaaso abakozi ba gavumenti abatali ba byabufuzi bangi balidde mu ggwanga lino olukwe nga bakola ebintu mu nkola eyagadibanga lye kati bigenda obuli bugenda mu byabufuzi okuzuula nga bo bamala dde okukola ki ekintu ekizibu ennyo kati nga bolaba ezo endagaano zaki z'amasannyalaze abazivuunula bakugu si babyabufuzi ofisi yabakugu yekwata endagaano n'egivuunula nemanya nti wano gavumenti enyigiriza wano tenyigirizibwa naye olwokuba babaamu n'ebyabwe bo bye beeyagaliza bo kati bakola ensobi ekivumo
kage ekisyo ky'embuzi nekitandika okutunuulira gavumenti nekitatunuulira mu baaki n'olwekyo ebyo nabyo tubyegendereze nnyo ate era oludda n'olw'ebyobufuzi ndowooza natti zitandika okumyumyulwa ku bantu abatudde mu ofiisi ezezo nti webanakolanga ebintu ebifaanana bwebityo tebajjanga kubibuukamu bubuusi oli najja nakola ekintu kya mulundi ogwo naye nekibonyaabonya eggwanga emyaka 3 myaka 5 ng'obasibye mu ndagaano era okuwangaala kuno kulaba endagaano yagatibanga naye nebuuza emyaka giriwera ddi naye giweze weetuli giweze n'olwekyo bannayuganda era bumeme we yali ejja waliwo bangi abatayagala ekole ki nga balabanga gavumenti eyeetunze akati gavumenti bweba yali ewaddeyo obumeme amina amasanyalaze mu mikono gya bumeme nsuubira si kibi n'akamu omuggo okuddayo ewaani ewanyinigwo agutambuze ebirala byonna tubikolere wamu ab'ebyobufuzi abakugu kutereeza kujjamu ekisinga okuba obulungi ku bannayuganda bonna mwebale nnyo akaseera kemumpadde waliwo gye bampiseeyo abavubuka simanyi bankoledde biki gye ŋŋenda kati okuva nengogo eri wammwe kati omuntu afaanana bwati onomuyita ku mukono gwekimufiirwa webale waliwo richard emakeere richard asinzidde makeere awogedde ebintu bingi naye abimaliriza abuuza nti mugenda kukola mutya abantu abasasula mu budde bwa covid n'ebirala ne batafuna masanyalaze bakyabanja oba bajeyo essuubi neyanziza mukama wange ntesitesi ne bannange honorable nga bwe tuteeseza leero buli yenna yasaba amasanyalaze ng'alina ebipapula ebiraga nti yagasaba n'asasula bonna tugenda baconnecting okuva lunaku olumu April 2025 okweyongereyo ddala naye nga bwe nabawoninze nti tuleme kusindika mbeera nti basooke baconnecting enze tugenda kugoberera ennyiriri zino ffe tuziprintinga ne tuziteeka ku bisenge byaffe abali mu kitundu ekyo n'omanya nti nze ni namba 5 so oba osobola okujja n'olaba nti kati bakakola ka 35 nze nzirako tokkiriza kukubuzaabuza nti obaweeyo akasente bakwanguyize naye nga mugume tugenda baconnectinga si bano bokka basasula n'abaasaba ag'obwereere aga gavumenti nga bali wansi wa umeme nabo tugenda baconnectinga kubanga meters minisita yazituwadda weeziri mu sitowa zajja mwaka oguwedde kubaya temulowooza nti tuli serious nnyo mwaka oguwedde ate twaggalawo so tulinze bulinzi lunaku olutukkiriza mu tteeka okutandika obbaweereza obuweereza bwonna bugenda kusigala nga bwebadde butambula mu service centers tewali office egenda kukola egenda kuvaako zonna ezimu umeme zibadde epangisa nga tulaba zirina omugaso tuzisigazizaawo tumaze okukola enteekateeka ne balandlord okulaba nga obuweereza munnayuganda osigala obufunira ku centers ezo abagula amasanyalazi temutya bannange mugula amasanyalazi tegagenda kubaddukako oba kuvaako kubanga umeme egenda mujja sigaza nga mugakozesa ntwala okuwabula kwa mukama wange honorable bali mwezo digital systems ekintu ffe kyetuvujjirira ewaffe kwe kugezaako okuleeta ebyuma bikalimagezi mu buweereza era kyovola n'abagandi nga tutati taliiwo kubanga byonna bigwera ku simu yo bw'oba ogasaba ku simu bw'oba oloopa ku simu bw'oba ogoberera ku simu oba ku mitimbagano so tugezaako okulaba nga obuweereza obwo tubutambuliza mu environment okuggyako biri kakati n'okugumizaako honorable kyagamba ffe mu byalo gye tuli mukulu seruga tusolooza ssente bitundu 99 lwaki nti ne mita za gundi kamera za poliisi twaziteeka ku prepaid baraks eziri owaffe gye tukolera ziri ku prepaid prison ziri ku prepaid ate nga gavumenti ebadde esasula ssente so ffe tubadde tujjayo ssente kubanga ebintu byaffe tubadde tutambuliza mu mbeera ya digital tulina essuubi nti nawe tunaba tuzze wano omukulu ono mukama wange bwe yeeralikirira amafactories amanene tugenda gateeka ku meters za prepaid tulabe nga tukendeeza mwami seruga kano katono ndeesa amata gange ngataddemu nsayinize contract noono ampadde amasanyalaze gavuddeko amata gafudde kakati ndati negligence otegera bulungi under tot slow tukola tutya kakati mukama wange honorable ebintu biringa bibiri okubaawo kw'amasanyalaze kulina enjuyi ebbiri ffe nga ffe abakozesa amasanyalaze tulina oludda olwaffe lutucontributing amasanyalaze ago okubaawo kati nja kuwa ekyokulabirako nze simanyi yakukolera wayalingi ya factory yo kubanga fault eyinza okubanga eri wuwo ng'etripinze line ozogicekinze bw'okumpa amasanyalaze omaze olesa surveyawo acekinze nti byebituufu anti kati honorable surveya muleeta nga omaze
okuwayalinga n'ateekinga nti kyekyo kituufu byokola nga mmaze okuvaawo amasanyalaze gavuddeko bizibu kati anti kati abatulaba pulogulaamu ate ensonga gyalese nkulu tosobola giddamu saawa zino tujja giddamu olunaku oluddako naye kino kyo kyakulaga nti n'amasanyalaze bannange gavaako kubanga amasanyalaze gayinza okuvaako gafolti naye nakusasudde nesikozesa gundi malala okuma amata gange ekyo tujja kiddamu olulala honalebwa naye ebintu nga wiring tukozesa abantu abakugu abakiriziddwa abawereddwa tugenda basiba tugenda mu kitongole kya